oyogere ku full figure. Full figure bamanyi bya ddiini akome mu church. Ebyobufuzi oba awagira Museveni naye ava kuvuma. Ava ku Maama Kadaga. Full figure amanyira Kadaga. Avumye Maama Kadaga bang ng'amusirikiridde bweti. Full figure alina mugaso ki mwena ali mbuulira. Okujjako okubeeranga ebitumbwa bwati alinga ebindazi ebitayidde yenayena ali ati n'azimbuluka alinga buto yakonye yenayena alinga bwati amaaso gamulingo embalakaso alina mugaso ki mwena ali mbuulira ku mugaso gw'alina. Twabadde mu muzeeyi ng'atambula wano mpali kimodo obadde yeegabisagabisa obutiisati yazikubye yabadde agabagaba obutiisati n'amazzi ng'abigabira abantu yabireese mugaso ki bwakoledde enaaleemu talina mugaso wati ava ddala ku Maama Kadaga full figure ava ku Maama Kadaga bwoti omugwireko ddala yawagira Anita Mongewo. Maama Kadaga kamutegeeze eggwanga nga liraba. Maama Kadaga yajjawo ekkomo ku myaka najjawo ekkomo ku kisanja n'ayimirirawo bwati mu parliament ng'omuntu yenna asobola okwesimbawo oba wa myaka 8 oba wa 10 oba wa era agerageranya muzeeyi asobola okweyongera mu maaso abaana bonna nga baddukawo n'omugenzi olanya yaddukanga pologulamu eyo nga tabeerawo. Maama Kadaga tumuwe ekitiibwa ab'enaalimu mwenna abatudde mu seeti mwe Maama Kadaga ekitiibwa kyeyakola kyali muzira. Maama Kadaga wa Busoga kiyakoze Busoga mwakirami ababaka bagudde 15 ate mukyazanya namwe abayise mukono muyinza okugwa namwe abasigadde muyinza okugwa ne muzeeyi asobola olugenderamu natafuna kalulu Busoga wano. Kadaga mumuviire kodda saagala muntu ayogera ku Kadaga full figure wona wenkusangira bwenti wenkusanga bwenti duka wenti nze nkubuli tebeere kola wenakuleba ko bwenti noyogera ku Maama Kadaga otakunda bwenti nakukola nze nkubuli nkulinze bwenti ku Kadaga bwenti ng'omwogera njagala okomereero wagira anitewo oba okoma Maama Kadaga omuveeko. Maama Kadaga muviire ku iraloti ndakugema ize ndakumenya kwa busungu. Abbas Bukyanga full figure wagula entalo leero ono naye amutandiiseeko amugambye mbwalinga erindazi amugambye yeesonyiwe Kadaga era nti wanaaba teyeesonyiwe omukyala Rebecca Kadaga litwala nti munange bajja kwetwala naye nga wetumanyi full figure nga tasirika nga tomusirisa nja kubanga nkomawo amupaati ndala nga mukuleetedde naye essaawa yakakati ate wuno yeewaana nga yeewaanira ku oyo nnaku lweggulo twalabyeko nti wabaddewo embiranye wakati we ne bodegaadi wa Catherine Kusaasira era munnange ebikonde ne bivaayo kakati yeewaana agamba nti kye baamukoze nti ye era munene akuba simu emu yokka buli kimu ne kyekolako. Kusabiriza ate omanyira abantu ombuuza lwaki tonjagala lwaki onvuma naggamba konti nina okwagala wategedde ensi n'amaanyi. Abantu bali ku vidiyo entuufu oba babo balikodinza bubwo bagambe nti bakututte nga nsawo ya seminti n'ate simenti oyambala n'underpart n'ate simenti olina obuntu busirikiti bwe buti bulinga engolo bulinga ensajja bavu bamututte nga nsawo ya mandono yakutte eno omulala n'akwata eno n'engato lwaki bagamba engato zagenze teziri mu bigere ne bakasukayo ekisiraani oddangayo n'omumanyiira wategedde amaanyi nti nzitowa oddangamu nyimiriza mu feesi omumanyira onoonyezako content bwe nno social media yakuzira ne bona okola comedy afaanana atya waliwo abantu nga TikTok yabazira social media yabagaana gwe social media yakugaana ovumya abantu ne bakusibaasiba ne bakola batya social media naye bakusiba tewatulendinga wabaire ruzira babbanga kite watulendingako oyagala kutwendingira kunze. I'm not a simple nze kigeni ng'oyina amaalo nze bakyankuba empi mu ggwanga lino bulijjo weesunga kumpostingako ku mukutu gwo bambi Joseda blog yabikuwadde mugamba akuwe n'ebirala kuba yabikuttoo yennyini mugamba akuwe ku bibi ebituufu singa siyitaka gwe kwegayirira kufukamira tova mu lwamiti wawe mama nnyo mutusaasire twabaffe twategedde tetumanyi be tutambula bwe mubanga muzze mu bantu mutambule n'abantu oze ku office ya president kusabiriza oze n'ebiwe mmeneku oze n'abasiyazi okimanyi bulungi president Museveni eggwanga lire takkiriziganya n'abasiyazi okiwulira ekintu ekyo omanya otambule naani keep your respect otambule naani
Tiye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior awaplande mulekwa avuddeyo neyebaza abantu nti munnange kati guweze omwaka mulamba weddu bukya omugenzi taata we ava mu bulamu bw'ensi eno era avuddeyo okusiima abo bonna bonna bababeereddewo mu mbeera emu oba endala. Olwaleero ennaku z'omwezi 13 August lwe lunaku mukwano gwaffe kitaffe yali omusomesa waffe omukukunavu Tamale Mirundi Senior lwe yafa. Guweza omwaka mulamba kuba nti taliiwo, naye twebaza nnyo bonna bannaffe abatuyambyeko, abatubuzeebuze, abatuddaabiriza, abatudduukiridde mu mwaka guno n'abatusapootinze both mu byensimbi ate ne mu ssaala. Gubadde mwaka muzibu nnyo gye tuli naddala nze okuba nti mukwano gwange muganda waffe mugenzi Tamale Mirundi titakyaliwo, naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe yamuwa na byonna bye yamusobozesa okukola. Ntwala omukisa guno okwebaza ennyo abantu baffe abali mu gavumenti naddala President Museveni olw'obuyambi n'omukwano gwatulaze nga kitaffe takyaliwo. Nebaza nnyo Oweekitiibwa President era ne mujjukiza nti bye yatusuubiza kuli okusoma kw'abaana baganda baffe abakyasoma tekiteekebwanga mu nkola. Era obubaka buno President wabufuna abayambi be babumutuuseeko, abaana abakyasoma bamwami Tamale baweebwe scholarships nga President bwe yalagira. Nebaza nnyo General Sale Musale, General Muhoozi, Maama Kadaga, Speaker Anita Among n'abalala bonna mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga n'abali wano. Nebaza nnyo taata waffe Sali, mukulu wa taata eyasigalawo, tumwagala nnyo era tusiima byonna byatukolera taata Sali, tukwebaza nnyo. Tulina okusaba nga 25 Novemba ge gaali amazaalibwa ge ate era ge mazaalibwa gange. Twali twazaalibwa olunaku lumu ne taata wange ng'ate tulina amannya ge gamu, Joseph Tamale Mirundi. So Novemba omwaka guno bwe tujja n'okusaba kumujjukira n'okusiima emirimu gye. Olwo nno nkubira bannaffe omulanga abatera okutuyambako mu kutegeka, kubanga buli mwaka tujja kubanga tumujjukira. Nebaza nnyo abamubuddemu enguudo ez'enjawulo. Waliwo oluguudo lwe bayita Tamale Mirundi, waliwo n'oluguudo olwokubiri era lwe bagenda omubbulamu. Naye ekirooto kye kyali kuteekateeka b'amawulire. Olwo nno we naaba nfunye obusobozi nja kuzimba studio mu linnya lye eyambeko ab'amawulire be yayagalanga ennyo kuba yali musomesa w'amawulire. Eyambeko ab'amawulire basobole okukolanga content, azimba eggwanga n'okushootingirawo vidiyo ez'ebyobufuzi kubanga ye layini gye yalimu. Olwo nno ekirooto kino nakitandikako ne bannange bali mu Amerika eyo, naye tukyalinda byuma bituuke ebirina okugenda mu studio eno gye tujja ate okuggulawo omwaka nga gutandika, gye bajja okuyita Tamale Mirundi Junior ne Senior. Mukama abakuume era abawe omukisa
taata awumule mirembe Mukama amusonyiwe ebyamusobako kamwe bawo oyo ye Plande Mulekwa era ayogedde mu ddoboozi esseneekerevu era nga yenna ng'omwana omugonvu naye nga yatandise okufubutukama ebigambo gamba nga tuvuddeko waliwo ekimotoka munnange ekiremeredde mugaba waayo okukakana nga munnange ekitomedde ennyumba ebadde oba kiyingidde mu nnyumba ebadde waawo okumpi kubanga olina omuntu awadde mu mmotoka namba UBP 709 genda omukubireko omugumyegumye kubanga emmotoka ye eweddewo balingiza ennyumba evudde ku kkubo UBP 719V nga bw'ogiraba awo ekammengo olukubakuba lutonyeredde ku kkubo ndowooza naluzinga kontro neva ku kkubo nega n'engira ennyumba essaawa zino zennyini essaawa ziri mukaga nidakiika libadde essaawa mukaga nidakiika nga 45 awo wakati nsimbuddewo bambi mukubireko oba mugende mubatwale mu ddwaliro tubaleseewo awo nga poliisi emaze okutuuka oba poliisi ebyawo wenyini sorry baaba omusajja agudde essaawa zino wano ekammengo n'ayingira mu nnyumba n'ava mu mayumba obukubakuba bubadde butonye n'agezaako okusibamu n'ayingira eyo UBP 719V bana babaddemu bambi obukubakuba lumusise n'ayingira ennyumba bana abakulu abagibaddemu ababaddemu tebafunye buzibu bana abamu ku bagibaddemu mu katambi awo abantu nga batendereza Mukama Katonda ndi Mukama mulungi basobodde okubanga babajjamu era ndidde Mukama mulungi nga tuvuddeko nga tweyongerayo nga tugenderera munnange okubanga tutuuka mu kalulu aka 2026 abantu bakubye nnyo enduulu ne bakulu abamu kubanga batuwaayo bakomanda abamu nga batuleetera security alert kutuwoninga ku musajja ono Damulira naye njagala owulize ebigambo bino byayogera then njagala owulirize biki bye bamwanukudde. Twagoba tiyagasi mu kibuga Kampala kati kuno omwaka gwakuna si lwakuba nti poliisi kyalina tiyagasi tumulina naye tiyagasi yavanga mumwe nga waliwo ababakozesa ne muteekawo embeera ya tiyagasi. Mumpulya bulungi, mbadde mbasaba twekuumire mu mbeera eyo ey'obutakozesebwa. Tiyagasi awumbire ku sitowa za poliisi tusigale nga tukuuma Kampala waffe n'eggwanga lyaffe nga liri mu mirembe. Mumpulya bulungi, myaka ena nga tetulaba tiyagasi mu Kampala, twagala embeera esigale bwetyo. Mumpulya bulungi, ulira zikodi nyabula Damulira kale tugaanye si kuffe taata. Era leero lwentegedde nti omuntu asobola okuba nga ayogera naawe naye nga tali mu kunyumya naawe. Bano balowooza nti Damulira abadde agamba bo, Damulira abadde tagamba mmwe. Damulira abadde alina gy'aweereza kkoodi nti mutumye okwekalakaasa obwavu butuluma kaakati emyaka 4. Musigula abaana be tebasoma lw'otafudde, nga n'abaana b'omusawo tebalya lw'otalwadde. Kati n'ebitongole bino eby'ebyokwerinda buli we wabaawo obutabanguko bubeera ne bajeti etaliiko bajeti.
era nno wanda walabanga tiyaggaasa ow'ekyeyonoonere ne lwe kiteetaagisiza ne kikuzzaayo noga kwo kuno okwekalakaasa kwendaba mu tiyaggaasa ow'ekyeyonoonere kwo kwani oluusi abantu babakozesanga buli kakebe ka tiyaggaasi kapulumya akayinako komishoni akubwa n'akuba nga bonna bayinako komishoni kyovola musajja mukulu alaajanye mazima ddala kati emyaka egi e Rwanda waliyo genocide yava ku mawanga olw'ebyo bye yatuusa ku ggwanga lya Rwanda tebakyayagala namboozi ezo era tebakyayagala namboozi z'amawanga bano abaali abajeemu abaateeka eggwanga ati siteeke ensigo eyo bw'oba wagitta obajjukiza yaaki era tiyaggaasa awumbidde mu sitoowa nga lwaki awumba nga tebe walina okumukuba mwakkaanya muyiwe bano bakolera mu butabanguko era waliwo obutabanguko obwabangawo nolabanga abasajja bakuba tiyaggaasi naye nga waliwo alwana okutunula tonziba kayihula tonziba kubanga bajeti yaabwe yabeeranga nnene nnyo mu bintu ng'ebyo nga ku bulamu bwammwe kwe kuli bajeti yaabwe gwe tolaba buli avaayo ntagala bbiri golabawo okwekalakaasa ate onzijukiza akakodyo Naraiso najje mmoloka za tiyaggaasi zaawumba gundi najje mmoloka za tiyaggaasi zaawumba ate onzijukiza akakodyo bwe kaba nga kaali kakodyo kakutawaanya ate lwaki okanzijukiza nkajjukira era nkutawaanye bano abamu baakolerangako bukolezi bajeti yaabwe n'okukendeeza ku muwendo gwammwe kino njagala kibategeeza oba kikkaatiriza sitaani talina maanyi awatali katonda era katonda ne sitaani bali mu alayanse katonda akozesa sitaani okupima omukkiriza n'atali mukkiriza ne bano abasajja oluusi bategekategeka ebintu ng'ebyo okubasika eriyo balabe abasobola okuyeekerera ddala gavumenti yensonga lwaki ntagala bbiri okwekalakaasa kakati zireesona alinga emmumbwa oyo alinga emmumbwa nze yansobera oba yeesiiga naye bizigo ki alinga emmumbwa nze buli we mmulaba ekyamazima ddamulira atunulanga mmumbwa tiyaggaasi awundye kakati emyaka ena muyiwe muyiyi lwaki atuuka obbabumbako ng'oli mu bewamukubanga abaaleetanga obutabanko baatereera yakyuka muffe tetuyigga nkima era bwe tuba tugenda mu lutabaalo tulubala bwe lulema luyiwa kyenkana ki tetugenda kukozesa kakodyo keekamu emyaka n'emyaka owa NRM bwajja akujjukiza mmotoka bwe zaawumba kyokka ate n'owa FDC kyekintu kyekimu kyakuvuma abaaye okwekalakaasa okwo yabanga pulojekiti yaani era kyekyabanga emabega w'okwekalakaasa okwo ye Gise yava emabega w'okwekalakaasa okwo ali ludda watunuunenuuneko mwattirangawo baana b'abantu mwapimirangawo basobola era bangi baabuzibwawo ne ku mirembe egyo ani asobola okwokya eritiira ani ayinza okuba nga asobola okwokya sheera ate ng'eno bajeti bwe zitokomoka oli anyigako kaifatubba baaba kubanga mwalabanga tiyaggaasi ne batuuka n'omukuba mu baana b'amasomero era eyo teyalinga bizinesi abatambula byabwe babakubye tiyaggaasi era teyabanga bizinesi kati bali mu kutubanja abaye mutulumya obwavu
mugende mwekalakase tukube tear gas ffe tukole mu byokulwanyisa byonna ekyawumba tear gas g'amasasi mukyakuba mugakuba beebaani abo kubanga ewabanga tear gas n'amasasi mwagakubanga ekyawumba ze sitowa za tear gas eza mundu kitegeeza zo zikyali akitiibwa amasasi gakyafuluma beebaani abo bemugakuba ne bano ne baddaawo basajja battu ne bakazi battu ne balowooza nti ddamulira wa mmumbu abagamba by'amagezi oli ali mu bizinensi ze babeera mu bizinensi zaabwe kati akasuse koodi otumye okwekalakaasa otulumye obwavu tujja kukuba wanga ffe twereese oshegedde nga si mmwe mutuyise era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga mugezaako nnyo tupurovookinga era mwewuunya obugumiikiriza bwaffe basajja mmwe mutuprovokinze mumenye battawo amagulu excellence mukubye kanista kumbe mmwe munoonya kufulumya ku tear gas abaye kwegamba ffe wano wetulowooleza nti twekolera tugambe tulumbe tuba tukoleramu oluusi nga tetumyukira amaaso mwene abaana bammolo baba basoma tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wonna wasinzidde sigala naffe tova